Nomwongera mu katimba alina omwenyawo naye olwokuba tonnakimukoto tulina buminzaani oba abasawo. Kaminzaani ako mwekike kyemanyi nti abulina kagula wakati w'emitwalo ndowooza 7 ne 10. Osobola okukapimirako ebirungo by'oyagala. Bwe mba nga mpima ekiro emu ze gulamuzi 10. Ekiro emu erimu gulamuzi meka? 10. So osobola okupima eddagala lyo ng'olipimira mu gulamuzi so si mu kiro. Wano obukopa butwala ebitundu 40 ku buli 100. Tuli ku bipimo. N'okwata ensigo za jambula zitwala ebitundu 15 ku buli 100. Ensigo z'ensujju zitwala ebitundu 25 ku buli 100. Ensuusuuti netwala ebitundu bimeka? Ani atambula nange? Wangi? Nedda. Tugambye obukopa ebitundu 40 jambula ensujju nammwe musobola okwejjanjaba mufuna ndowooza nga mukozesa ebintu bino ku ndwadde zino wammanga. Singa omuntu afuna okugwamu omusaayi tumutwaliko mu ddwaliro erimu eritwetulodde wano sitera kutyogera naye nga omulwadde bamuteekako omusaayi watekamu gwe gugwamu. Omusawo n'amugamba naye kiki? N'amugamba bwe tuva wano genda ewaka okwate beetroot ne hibiscus obe ng'onywa eggama 3 olunaku. Amazima omulwadde oyo bwe twava ku kitanda yankubira n'angamba musawo webali kunzijanjaba. Amazima kati omusaayi mweguli. Kitegeeza nti wali bunaku yali afulumya emitwalo 32. Bino yakozesanga enusu 10,000 olunaku. Ne nakola ki? Natereera. Kati musooke mutangire obulwadde nga tebunabakola ki? Kujja. Bwe bunajja ojja kufulumya sente nnyingi nnyo. Waliyo omwami omu bakamulongoosa emulago emirundi 3. Alina gye bayita alina prostate cancer. Ne buli bagenda aŋŋamba bamukalirira. Naye guno ogwokuna yaŋŋamba musawo ogwokuna guno ngutidde nyinza n'obutadda. Ne mugamba naye buli bwe nfuuyisa musaayi. Ne mugamba ogenda kukola otya kati? Naŋŋamba bakuŋŋamba osomesa abasawo. Naye amazima oli gwasomesaako yawona. Nange nkusaba nyamba. Ne mugamba saagala sente yadde n'10 naye mpa sente za ddagala emitwalo 10. Naŋŋamba mazima sirina. Ne mugamba kati nja kulaba mu wiiki ejja nkubira. Ne mugamba kwata kino ne kino ne kino ne kino
obigatte. Wetawo ennaku 7 onkubire. Nangamba kati sikyafuuyisa musaayi. Ndaba kati ntandise okufuna ne appetite. Namanga kati otandise treatment. Kati naye ekyo agenda okututukako nga amazima byasobadda. Kati fuuka omusawo olwaleero ate nawe otandike okujjanjaba baki abantu. Akumma okumanya aba akotogedde. Era nze ekike musabira buwangazi bwereere. Kubanga byetwogera wano omuntu bw'okola appointment n'omusawo mu ddwaliro nti nyala kujja kusinkana agamba emitwalo 2 okunsinkana nimbye consultation fee emitwalo 2 nange ezo si za bujjanjabi. Kati bayita n'erinnya bayiga erinnya baziyita process fee kugamba watandikira. Nenga talina kyakuwadde omuwadde kati kugenda ate onoonye ssente ez'obujjanjabi. Eno ffezi bwe tukola mwekike mulaba nti asinze okubeera omuntu owalayisa ennyo naye ate nga abantu bawona. Ebintu bino musobola n'okubimuguza oba nammwe ntandike okwejjanjaba ku bintu bino. Awo nvuddewo. Ngenda kwogera ebintu bino ebina nga bwe bikonyeeko tobiteeka mu kasana. Mufuna ndowooza bw'obiteeka mu kasana obeera obisse. Kitegeeza ogenda kukozesa butwa bwereere. Funayo katwa yako obisalesale obuteke mu ddwaya bimale okukala. Abamu ddwaya tebazisobola, abamu tebazirina olw'embeera embi. Naye kababuulire ddwaya bwebanga ennaku osinga ssente nnyingi tejja kusuuka mitwalo 10. Mufuna ndowooza. Ddwaya z'amasannyalaze musooke mukole ki? Muzireke. Funa ekiveera ofune obuti okyetoolooze okisibe wansi oteekemu tukayita oteekemu ka tray oteekemu byoyagala okisibeko okireka. Eyo ddwaya yeyo omuntu atandika okukola eddagala. Ekyennaye ejja kukolako emitwalo nga 10 oba 5. Kitegeeza nti osobola oteekamu eddagala lyonna lyonna lye tusomesa wano temugeze okulyanika mu kasana terijja kukola. Kibula nti abamu ogenda ofuna eddagala n'ojjanjaba obulwadde n'obujjanjaba enkwata y'eddagala yandeba teyali ntuufu. Eddagala tulita mu process of production. So tufuneyo ekibeera kyaffe tukisibe n'obuti tuteekemu ka tray oteekeko byoyagala. Eddagala lijja kukala lisigaze ebirungo byalyo. Bw'omala osobola okufuna ekinu. Bw'oba osobola otwala ku kyuma ekikuba eddagala. Si buli kyuma ekikuba emmere kikola ki? Waliwo ebyuma nga specifically bikuba ddagala. Si byuma bitwalamu akawunga ka mwogo oba akakasooli n'okuteekamu eddagala. Mulimu ebyuma ebikuba eddagala. Bw'oba tobisobola funa ekinu osekule mpola mpola ofune ensaano. Naye kati omukisa omulungi nti mu basawo baffe
mulimu abatandise okwesobola ebyuma bino kati babikola ki babirina ojja kwagana ne HK akumula eddagala olitwalawa olikube nga ddungi ojja kufuna eddagala eddungi nga teryonoonese. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange Barita Hajara Kakoza, Director wa Hknatural Product ababatuusako obujjanjabi abajjanjabisa ebyo ebitwetolodde nga tujjanjabisa obutonde. Tukakasa nti twava mu ttaka era ne bitujjanjaba biva mu ttaka. So bingi nsanyuse nnyo okulaba omukolo guno gubadde gwa kusinkana abantu okubanga tubayigiriza abantu bakoze batya okubanga bafuna ensimbi ate bakoze batya okubanga bejjanjaba. Kozi nsangi zino abantu bafuuse badduba ddagala buli kiseera n'obulanyi n'obuli kiseera n'ekulonyi naye ng'abantu twerwaza ffezika nti bangi tebamanyi embeera tujja tutya embi ensangi zino zitwetedde okuba nga tufuuka abaddu b'eddagala bugenda n'olowooza nti osira obulungi abamu bagamba nti tusandiken abala ne bagamba nti nywa kasooda naye nga byonna birina kubuuka waya mubiri omubiri gwetaaga okubanga twejjanjaba bulungi kubanga tulina ebintu bingi ebireeta okusanga nga tufunye detox nyingi tufunye obutwa bungi mu mubiri ebintu ebyo nyini by'olya bebikola obutwa oluvannyuma lw'okukola obutwa n'osanga ofiisa omuti w'eddagala kasula kiri abaana tibawona kaakati tugezaako okulaba nti buli kiseera kyonna tubayintroducira ekintu kyosobola okwejjanjaba tudemu sente nyingi ng'ojjanjabira mu makaago ebintu byonna bibanga ng'otambula ddala bulungi nti waliwo enteekateeka y'obujjanjabi ennungi nga tutambudde mu nsi ezenjawulo abantu bamanyi kibayita colonic cleansing kubozaako mu lubuto nakavunzira n'ava mu lubuto buli kimu kibeera nga kitambula ddala bulungi ng'osobola okyekola mu makaago so n'enzijanjaba eno ebintu bino byonna tusobola okwejjanjabira mu maka gaffe buli kimu ne kitambula ne tulema kubeera nga buli kiseera ssente abaabi ssente abakyala ssente muvuddemu okufa amaka ku lw'ensonga y'okubeera nga buli kimu kyonna byonna kikwataganya ne ssente naye singa omukyala oba olina enteekateeka gy'okoze kitegeeza nti n'omwami wo ojja muwaamu akaseera aweerere fiizi ng'ate naawe ngenzi ozireeta mu maka so tubadde n'ebyokuyiga bingi enteekateeka y'ovakado oil abantu nti balwala basiikisa oil ennaku basanze naye ffe ne tugamba ati mujja siikisa buto katubayigirize vakado mubeera musobola okukola sigo zeetutuddu weziri tugenda kuyigiriza abantu babazikamula entungo ebintu bingi abantu bakoze batya sabbuuni abantu balimi batya obutiko kale tulina enteekateeka nnene nnyo naye twebaza abantu bonna abazze bagiteddala mu bungi tusaba kitiibwa abagasse n'ebyo byonna basome era babeere nga beeyuna eddwaliro erya Hknatural ebisangibwa branch emu esangibwa ku Kifu Nabute Mukono endala n'esangibwa ku Kita Ekiteri Essonto so twebaza mwebale nnyo mwebale ddala twebaza n'omugenyi omukulu RDC waffe Hajati Fatuma Ndisaba Honorable RDC w'e Mukono yebale kujja yebale tukolera enteekateeka ennungi okubanga abulira abantu ebigambo ebirungi ebigambo ebizimba abantu ebigambo ebizimba abazadde embeera yonna nebaatambula bulungi abazadde okubanga baterenkeza amaka gaabwe n'abaana baabwe saawa kitiibwa mmakkirize ate era nga tukubira gavumenti okugamba gavumenti etuyambe waliwo zi mashini entono esobola okubeera mu maka g'abantu nga mashini esaawa negituteeseteese kugenda kukamula ensigo z'ensujju enteekateeka eyo singa abantu babeera abazirina mu maka gaabwe bajja kufuna ensujju ezo oyiro w'ensujju nga bazirima nga zibajjanjaba ng'ate era zireeta obugagga mu maka okubanga abantu bafuna ssente gavumenti tugisaba etuyambe tube nga tukulaakulanya abantu b'owansi nti bwetyo wabaawo nga siponsa ya gavumenti essaawa eno kitegeeza tujja kugaziwa mu mbeera y'okuteekateekera abantu n'abantu tusange nga beeyolera nnyo emisomo tweyanziza nnyo tweyanziza kama nze mukasa elisa tuli wano ku lunaku nga ekitongole kyaffe ekyolabirira obulamu bw'abantu kikoze omusomo gw'abantu bonna mu Greater Mukono nde bavudde Kayunga Nakisunga nawano Mukono Municipal Council nga tukyabye basomesa abantu engeri gye bayinza okwekebezaamu okwerabiriramu naye nga omugenyi omu bayisibwa ate ng'ebyokulabirira bakadde bwe buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze nga mmeeya y'Omukono nnyonnyodde bataata be mamba nti emyaka ddala gye balimu nga bwengirabye egiri waggulu w'enkaaga nga n'egyange bwe giri okulya bannyonnyodde nti abaana baabwe babalabira waka balina okuba nga bayonde naye ekyokubiri bategeeze
ekintu ekiyita food poisoning bwe bulwadde bw'ofuna nga olubuto lukuzimbye, owulira lukalubye, oddukana, osesema, okolola ky'oba oluvannyuma lw'okulya emmere eri contaminated oba ekwatiddwako okukyafu. Ngambye bamaama ne bataata nti abaana abalamu bagambe mu Luganda nti emmere mulina okugikuuma obulungi, mulina okugitereka mu ntereka eri hot method preservation oba storage oba ne cold method preservation oba storage. Emmere okutereka awanyogoga oba abweru. Bwe bannyonnyola ekyo, bw'oba tolina fridge osobola okutereka emmere ng'ennyama nga ofumbye amazzi ne gabugumamu n'oteekamu omunnyo kati n'ogayiwa ku nnyama eyo gy'oguze guno ekyakka era enkya ng'ekyali nnamu tennafunamu kasu. So mbagambye preservation and storage, okutereka n'okukuuma emmere nga tonnagirya kye kikulu okwewonya obulwadde bwonna obuyinza okujja ate luvannyuma ne bukutta kubanga obulamu bwaffe buba butono. So neebaza bannaffe abafakanga abalese omusomo guno. Hajati Kakooza musabye ti buli mwaka omwezi gw'okusatu nga guggwako omusomo gukomewo wano, tuyite abantu bonna basobole okutegeezebwa n'okusomesebwa okwekuuma mu myaka gyabwe egisembayo. Kakati sigenda kwewulira kubanga mmanyi takakkulu ya sheitaani, ate siyinza kubeera mutabani wa sheitaani. Naye ndi ku ndagirira ya musawo Hajara ono ennyambya ekinene nnyo kwe kulaba nti omulundi guli gulawo eddwaliro najjanga olubuto lukuma eno ne kapiraawo ne nkakuba naye ak'olwaliro nsonyiwa sijja kalya kubanga gwe waŋŋamba nti leka kino ate kwata kino, ate kye nakwata mpulira kimpadde amaanyi. Ennaku zino sukaali wange bagenda omukebera buli ku makya atera kubeera mu 6 mu 7. Waliwo ennaku ezo nawuta supu nga sitegedde kuba gaali maddu nempuuta ku supu nendya ne ku kifi ky'ennyama. Nagenda okulanga alinnye ayagala genda mumwenda nengali njakwetta nenkomawo era alhamdulillah mpulira bulungi. Amaaso gaali gagenze ku Voice of Africa bampa erinnya okulisoma nga litagala naye bwe nakozesa sea salt alhamdulillah kakati ekifo kigenda kivaako. Wulira engalo nsaba Allah ntibalinakuddala. Njagala kutuusa bubaka bwa Ssenkase Kimwanyi abadde wa kubeera wano naye yabadde mu studio ng'obuyinza bwa Mungu bwe bulagirira mmwe mwamuwulidde. Bamugambye okulomba edduwa ya Haji Idrisa Kigozi yabadde asooka mu ddiiro, wallahi obulago ne bwesiba. Nakati ankubidde esimu ng'obulago bwesibye ne mugamba gwani? Nangamba tontegeddera kuntegeera nze si Kimwanyi bambi abadde wa kubeera wano naye musonyiwe obulago bwayonoonese. Ayinamu infection ng'omusawo bw'agambye oluusi ezimulumba naye namuwa amagezi ne mugamba naawe wandivudde ku piraawo ono bwe tukuba piraawo ono alina obuzibu. Nze nali mukuba nga ndemazza naye kati bwe namuleka nenzira ku greens ndaba ensonga zigenda zitereera. Nali nafuyidde ddala nga ndaba nafuwa ekironda emisana ne nga nafuwa ekironzirewa. Nagenda okulaba nziramu amaanyi alhamdulillah. Era njagala okutuusa okulamusa bamusajja wa Kabaka owa ttiimu Amanu. Ensimbi wojja wonna okwagaliza abantu okugaba na buli kimu kyonna Mukama akutegekere embeera okola eddwaliro eggazi abantu basobole okujja ate Mukama asiime emirimu gyo n'abantu basobole okugisiima. Bannange ono ye Mukono, tusanyusa okubalaba Mukono. Mwebala okujja Mukono ate ne bannamukono mwebala okubeerawo, mwebale okusiima abasawo bano ne bye babasomesa. Nsaba nno mubinyweze kubanga si byakatemba. Olwaleero oyinza okuba ng'okiraba ng'olabanga gwe batwalidde ebiseera byo ng'ebitakugasa kubanga tonnaba kulwala. Naye enkya bw'onooba olwadde ojja kuba ng'ojjukira ng'ogamba waliwo olunaku lwe nali ntudde ku community center Mukono nga bansomesa eddagala naye olw'okuba nali sirina mwami alina prostate nga ndabanga atakyetaaga. Naye omwami oyo gw'olina eka era ekiseera kijja kutuuka
abeere ng'afunye prostate ng'ate gwe omukyala weetaaga omwami wo abeere mulamu. Ng'ate bw'agenda mu ddwaliro bo bajja kumusala busazi bamulongoose bulongoosa naye nga babadde basomesa eddagala nga buli omu ali muki ali mu mboozi nga tafaayo. Nsaba abakyala twejjemu emize egy'okunyooma egy'okulaba buli kimu ng'ekya bulijjo. Nsaba bwe baba babasomesa muteekeyo omutima muteekeyo omwoyo. Abantu bano ababasomesa tebaabiyize buyizi nti nabo baabitunuulidde ku rediyo na ku TV. Uganda yateekawo enkola kati esomesa abasawo bano be muyita abahabo. Babasomesa era ne diguli bazifuna ne master bazifuna. Naye muva wano ku bano ababasembereza obusobozi oba obuweereza we muli. Ate ne mugenda mu banene besigenda kwogera mannya gaabwe kubanga bwe mba mboogedde nnyinza okuba mbazannyira mu katale kaabwe oba obattira businesses zaabwe. Naye abanene abo gye mugenda ne consultation muzisasula. Kubanga waliwo ayogera n'agamba nti bwe ngenda ensambi ekibuli emulaga ennamirembe consultation gyeri. Oba bwe ngenda mu ddwaliro erya private nsasula consultation. Naye ne muba habo abo bennyini ab'amannya abaasookawo era muzisasula. Gavumenti yateekawo kati ministry namba eya innovation ekulirwa omukyala Dr. Musenero. Dr. Musenero bano be bantu bakolagana nabo abayiiya abanoonyereza abatunuulira ekitiko ekyono kyayogerako buli kaseera nga ze ku voice. Ne bakitunuulira ne bagamba ekitiko kino kifaanana ekibumba kifaanana akataago kifaanana n'abaana kiyinza kuba kiwonya ki. Gwe naawe tunuulira ng'ozadde omwana wa waka n'akugamba mami ekitiko kino twakisomyeko kiwonya kino na kino gwe wootuddeawo obuyiiya obwo obulina. Naye bateekamu ebiseera bateekamu ssente bateekamu okusoma ne bawaayo obudde bungi n'amanya nti ekitiko kino kisobola okuwonya omuntu alina ebizimba ku nnabaana. N'amanya nti omuntu alina endwadde z'ekibumba ekitiko kisobola okumuwonya. Totuula butuuze awo nga nze ndisaba RDC n'osobola okumanya nti ekitiko kikola ebyo. Wabula oteekamu obuyiiya okunoonyereza research team namba n'ebeerawo n'ekola ebyo. Kati mubafunye ku bwereere nze bwe ndowooza. Kubanga emitwalo 3 olwaleero bakwano mingi si nnyangu za kufuna. Naye ate ng'omwami yazikulekedde awaka akusaba n'ennyama omuwa ekiyungula ng'edda bye mwawanga bakitaffe nga tokiraba. Nga byogenda okugulako bingi tezikola. Naye kati ozze weeyongera okumanya bane teri kumanya kwa bwereere. Okumanya kwonna kuba expensive era tukuteeka mu ssente. Naye bw'oba ng'ofunye okumanya mu basawo ab'enjawulo ndaba Haji Bibi Katongole muntu mukulu mukwano gwaffe nnyo aleese byagenda okubasomesa. Ndaba Hajara aleese variety. Ndaba Professor Mulamba ono yabasomesezza ku kansa n'ebigenderako. Ndaba abasawo bonna bazze tebakyakotogera information. Kubanga alaba nga ne bw'ataakubuulire ate oyinza obutagenda wuwe kufuna bujjanjabi. Kati yeewadde yakusomese olw'okuba ssente zaabula ebyangungu musobole obbijjanjaba. Ebizibu bye muba mugendako eri abasawo. Ate ne bw'anaaba akusomesezza wano era alinayo ekirala ky'atagenda kusobola kubuulira kyonna okitegeere nga kijja kutwala ewuwe. Bamaama twalwalalwala dda. Tulina ebizimba, tulina embuto nnene nnyo, twetaaga okwekuba mu lubuto omuntu osobole okukendeera, osobole okubeerawo ng'oli wa mulembe. Tulina ebirwadde ewaffe eyo tulina ebirwadde ffe bamaama ffenna. Twetaaga okumanya, twetaaga okwesitiiminga. Ne bw'onojja wano okusoma togenda kusobola kugula mashini esitiiminga. Naye nga kyandibadde kya buntu mu mbeera y'ekisawo. At least buli mwezi omukyala we sitiimingeko. Kyandibadde kya buntu olususu olwo baluteekeko mu kyuma. Mu steaming si kwekuuta bwekuusi. Naye obeere ng'obukyafu bukola ki? Naye abantu bazze otusomesa bakwano tuli mu kwogera mboozi zaffe mbeegayiridde. Bwe mujjanga mu bifo nga bino totuulanga na neighbor wo ewaka.
totuulanga na mukwano gwo gw'oludde kulaba. Tuula n'omuntu omupya omubuuze nti wano e Mukono kino mukikola mutya, wano e Butambala kino mukikola mutya, e Kayunga kino mukikola mutya. Tuwulirize, omuwulidde omukyala bw'ayogera, owulidde omwami bw'ayogera. Batusomesezza obutiko. Abantu tutudde awaka tuyomba, tulwana enkya n'eggulo mu maka. Obutabanguko mu maka bulinnya kubanga income teriiwo. Omwami buli lwaba afuluma osaba dduwe mukolinyira. N'agenda emirimu ne gibula, ne ssente ne zibula, n'akomawo nga yenna n'ensawo azifuludde, ng'anoonya ebitaano agule ekibiriiti, nga nabyo bikoze eki. Bibuze gy'akolera kuba n'edduwa gye wamuwerekereza teyabadde nnungi. Tuzze wano tusome. Batulaze obutiko, buli mukyala awakaawa asobola okulima obutiko. Kubanga si ffenna nti tugenda kubanga bano bahajala, si ffenna nti tugenda kubanga nze ndisaba, nedda. Waliwo abakyala Allah be yategeka nga baakubeera mu maka, naye amaka ago ogabeeramu ogagattako value ng'olina ky'osobola okukola. Omwami bw'afuna eza school fees n'obanga omunnyo ne sukaali nga gw'osobola obiteekawo, n'omugamba Haji omanyi ssente za Aisa, ez'ebitabo, eza uniform n'engatto, alhamdulillah namaze okubifuna, naye sijja kusobola genda mu katale. Gwe bw'onooba ogenze komawo ssente ziizo n'omuwayo waakiri emitwalo 18. Awo nno mu kiseera ky'okudda ku masomero tewajja kubaawo nsambagere, kubanga naawe omukyalo olina contribution gy'ogasse ku maka. Olwo n'abaami bajja kusobola otweguya, basobole okugamba nandyagadde ofuna haki ey'okubiri. Ndowooza eneewa Haji Lutamaguzi gye nawasa teri mukisa, naye nedda mukyala wange akola ki? Afaayo. Kubanga oba oliawo n'ekibatuma okuwasa balowooza nti bajja kufuna abakyala babagabira, naye mwana wange n'abagaba tebakyakola ki? Tebakyalabika, yafuuka ssente ya kikyala ya ku luwuzi. Nze yange Fatuma njigaba mu swadaka za mizikiti, naye ogigabira omwami alaamu, ekyo si kikola. Njigabira muzikiti, njigabira baana. Omwami waliira nga nguze enkoko abaana bange bagirye baleme girulunkanira ewa neiba. Omwami wagirirako nga nguze ngege abaana bange bagirye bawummudde ku ssomero, teri ssomero lifumba ngege. Awo omwami bwadda n'agisanga awuuta, alhamdulillah abaana twabazaala bameka? 2. Olwo aba alidde ku ssente zange. Omwami wazirirako nga vidi etuuse, ne mugamba Haji leero vidi yawa Nabisunsa, yawa Kibuli, yawa Namawojjolo. Okitegeera? Awo nze ne simusaba ssente ze ne nteeka bintu mu mmotoka ne ngenda kukyalira baana. Alhamdulillah olwo Haji aba azikoze eki? Aziriddeko. Wazirirako alina obligation ey'okunnyambaza n'okundabirira. Naye bwe mmalako omwaka nga simusabye wadde akakaya wadde shariya wadde engatto, alhamdulillah abaziriddeko. Olwo ye n'asevinga ezize oba awasa haki ey'okusatu n'ey'okuna, yakola ki? Abala nti nafuna omukisa nga mpasiza omukazi oyo Fatuma. Otherwise bwe munaatuula bakwano ne mulera engalo, obulwadde bujja kubaluma mangu, mujja kutufaako mangu. Tulekeraawo okulera engalo, sukaali aleme kutuluma. Tulekeraawo okulera engalo, alusa zireme kutuluma. Tulekeraawo okulera engalo, tukendeeza obulwadde bwa stress. Stress yevaamu pressure. Omuntu yenna atakola ebyo ebisatu byenjogedde birina okukuluma, oyagala toyagala. Kuba buli lw'omulaba afuluma n'ogamba ku nnyama gye mulowooza etava mu matama, agivuddeko. Abantu balya katunkuma, abantu balya nakati, abantu balya bugga, abantu balya butiko, abantu balya binyeebwa, ate nabyo tugenda tubikendeeza okuleka ng'olina ekinu ekyesekulira ebinyeebwa awaka. Abantu balya bijanjalo, that is if Haji tanatunda kibanja kye yagula kye wasanga. Naye bwe munaalooza nti okuweerera abaana tugenda tunda bibanja, bakwano ne we tulima ebijanjalo wagenda kuggwaawo, ne we tulima muwogo wagenda kuggwaawo. Wano mu Mukono tujjudde entalo za ttaka, bibanja na ttaka. Obwedda natuddawo amasimu agankubira Nakanyonyi, bitabuse Nakanyonyi, bitabuse RDC,
amagye gazze ne balevulali gakwata abantu naye ebyo byonna olowooza nti we binaabeerawo muwogo ne lumonde binaasigaza we birimwa ettooke linaasigaza we lirimwa tugenda kudda mu bino kulima nvaaki nakati sukuma bugga doodo katunkuma ntula ku lubalaza mu kikutiya ani abisomesa musanze yakamaliriza migaso ki egiri mu kulya ebyo owangaala nnyo okendeeza obutwa mu mubiri kubanga ennyama gy'olya ekubwa empiso buli kanaku n'emu gye mulya eba yafudde ne bagisala nga nfu naye ey'omulunzi tafiirwa ate n'owabbuca tafiirwa eyo bw'agigula ku nnusu 14 najja n'agikuguza era $1.5 talina losi gy'aba akoze n'olwekyo bakwano mbeegayira tuteekeyo omwoyo abakyala abasiraamu mbeegayira tuveeyo tulume n'ogwengulu tukole tuveeyo tulabirire abaana abo b'ozadde mu mwami tobazaalidde haji yo omukazi ayitamu gwagenda naye era bw'aba atudde mu bantu agamba abaana ba Fatuma mbeenyumirizaamu kiki anti nawasa mu famire ennungi bakojja baabwe babampeerererako bahaji abali ku levo zammwe waggulu ffe tubatuula nabo mwe temulina mukisa nnyo gutuula nabo naye ffe tutuula nabo era ne bwe tuyingira okulya emmere ku haitebe ebyebiboozibozi bye banyumya abaana ba mukyala namba 3 abo mbalinamu omukisa alhamdulillah ne bwe mba njagala ogenda mu dduwa ebutambala be banvuga mu mmotoka hajjala oyo omulaba yaleeta emmotoka Fatuma oyo omulaba yaleeta emmotoka banwanira bulwanizi lwaki bakojja baabwe balina ssente nawasa mu famire ennungi baabaweerera gwe haji b'oweeredde mu ssente ezizo baliwa mukendeeza okulwaza abakyala pressure naye abakyala ebyo tugenda biwona nga tutaddeyo omwoyo hibiscus oyo hajjala gwabawadde amukola mwenna ndabye mumunywa aw'omukamala buuza hibiscus bamukola batya twaleese programu ey'emyoga ne tuleeta parish development model oyo hibiscus osobola omumukola ng'okozesa ssente za parish development model genda ku kyalo kw'obeera ogambe ssentebe wa PDM oba wa PDC parish development committee nti njagala nze bampeeyo $2,000,000 ogenda kukola ki ngenda kukola hibiscus juice obucupa obwo babutunda era buuza hajjala buno obucupa obujawa tebuva Bwanda tebuva Kenya tebuva India na Japan babukola wano mu Uganda kola akatono k'osobola omwana bw'aba agenda ku ssomero leka kupaakinga bijuisi by'otategeera paakinga hibiscus kubanga ye alimu n'ekiriisa naawe kale kola ekyo bakwano okulera engalo tekugenda kukuza ggwanga ate eggwanga lino ligenda kula ng'abakyala ffenna tuvuddeyo naye ng'abakyala tetuvuddeyo eggwanga terijja kula neebaza abantu abatulumiriddwa ne batuleetera omusomo era nja kusaba omulundi ogwokubiri tukikole mu ngeri esinga okuba ennungi tukiteeke wali mu open mu kisaawe kya district tukiggyemu ekyo ekya entrance tulange bajje bagule products teri product ya bwereere naye ng'okuyingira kwa bwereere okitegeera omulundi ogwokubiri tufune funding parties supporters okiraba ba implementing partners bajje balange naffe ab'amakolero ab'obuuma obutonotono bwe mwetaaga okukozesa omukyalo osobola okutuula waka n'opaakinga juice eriyo juice abaana bwe batwala ku ssomero ng'amala wiikisi 2 nga tayonoonese ng'osobola omukola waka n'oreducinga ku ssente z'oyonoona mbasaba tuteekeyo omwoyo tetwazze wano okuzannya twazze kusoma ebitatambudde bulungi mu bisonyiwe kubanga n'awakana mu waliwo ebitateredde omuntu bw'aba yalanze n'afuna tikiti 30 gokka naye ng'ekifo yakipangisizza amasannyalaze yagasasudde abakamera bano bakusasula banne be yayise yabasasudde emmere tagenda kusobola gikuwa reason being expenses zisinze income naye ate bwe twetunuulira buli omu wootudde eyasasudde emitwalo 3 wooli naye ate majority kuffe tuyingiridde bwereere
era tuzze twegayirira. Si mu bubi, mbeegayiridde bakwano tukkirize. Ekiwato ky'olina ye sayizi y'omusipi gw'osiba. Omutwe gwo akakaaya k'oyambadde ye sayizi yaagwo. Kino ekitambala nina gwe nnyinza okiwamu mmwe n'akisiba ne kiyimpa wala okukoma wano. Nga lwe lubuto lw'alina, nga kyekiwato kye. Naye nze olwa sayizi bwe nkisibye kisse wansi. N'ate nina ogwe nnyinza okiwa ate ne kikweya ng'alina kizinga mirundi 2. Kitegeeza enkula y'omutwe yekuwa ensanirira. Mbeebaza okuzimba emizikiti ku Voice of Africa. Na wano we zituwa. Mibule naffe abagituddemu nywereze ku mirimu gino gye tuyikisa. Naye ate nasaba tufune emirimu tudde ginaava namukuza abaana b'empisa. Emirimu ate olw'olumu gy'ali ofiisi n'omusaasira. Owuliriza naye ogira ofuluma nga naawe olaba lwa Katonda n'ensi. ng'amaliriza nti nno omuntu akola tulina omusingi olwaleero tukyaza okuva mu HRFA products wano ku community nga abantu bangi ebyenjawulo ebya Uganda nga basomesebwa bujjanjabi n'endiisi. Tulina abasawo bangi abeekooza abazimesa abantu bano abakundi obuli mu kwejjanjaba n'oyamundya entuufu. Twebaziza emisomo gyonna egamye kugaba magabye ate era ne bakubuulira ng'ojja products ezo kuyamba agamba nga bw'osobola biva mu birime ne bidda oba n'obikozesa mu birime okuba nga weejjanjaba ebiri gamba endwadde nga kansa, sukala byonna eby'obwongo. Era abatanajja nsaba munoonye HK products weeriye na buti emabega wa Bank of mufuna services zizijaba. Ekyokubiri n'abaami mu musomo guno kubanga batwala omusomo bwe tugenda mu malwaliro ga consultation just kuyiisa bulungi ki obulimu ekikozesa okweyamba. Wennyini we batuddawo waka ebintu bino nga babitwala kubanga beegaggawaza amaka kubanga ffenna tukirudde butuuza waka alinda mukoowa kubanga omukyala n'asaba edduwe omwami gy'agenze ssente nga bayomba buyombi abaana babafumbiza batwa waka balowooza bwano we zinaayala. N'olwekyo abakyala mbakubala omusomo guno ng'ekikulu tunoonye bannaffe babigula bakozese omukisa bawa ne parish development bawa babeere nga batandika mulimu okulima obuti nakati eddagala mulimu okulima envakulu ebyo byonna abakyala baffe basobola emisomo egy'okukola sanitayi okukola ebizigo enda byonna ng'ate bye bikola ebintu ebyo. Bakyala mwenna abali eyo twala omusomo guno ng'ekintu ku expenses ze mulina wabamu ebyetaago amaka gaffe gaterendeere ate tusobole tulikulaakulanya nga temuli muli kwetamwa nga n'abaana Katonda n'ensi yange nabitaka aradisi wamu.